tuwulira baganda bange baabaawo basenga bonna n'abagenyi b'olunaku naye mwami waffe wennowa gwe tulonze twasisinkana ku Facebook era tetusisinkanangako naye twamaze dda okubeera nga tweyanjula. Tugenda kikola kitya? Agwe downloadinga DP yange ogikozeseemu ekifaananyi ekinene ekyo kye tugenda okwanjula. Ate omukolo tegwawedde, omukolo gwawedde mu bitiibwa eby'ekitalo. Naye bannange guno omulembe gwe tulimu ate awo wetulaga awo maama mujja kiwulira omusajja yakyogera awo wetulaga mujja kiwulira. Mwana wattu omukolo gwagendedde ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Akamere kabaddewo, keeki ne basala. Omugole omukazi nkugambye yazinye ne yeejaga mu Gomesi, waagenda wakyusa waakomawo. Ne munnanga abatudde mu kidala bonna nga amatama nteego, abamu amatama bagawanyise, emikono bagiwanyise. Bannange n'Oluganda lutawaanya. Oyagala okulwogerako obulungi nga lino okwogera naye emikono nga bagikutte ku matama, abalala nga bali mu kwewuunya. Si gwe mulundi ogusoose okubeera nga abantu bayanjula ebifaananyi. Omusajja teyabaddewo, bayanjudde kifaananyi. Ono wakikwata tunuzaako eno we batunuzaayo, tunuzaako eno we batunuzaayo. Abaana be bajja okubuuza ne babuuza, neno nayo tunuzaayo baagala mulaba ne batunuzaayo. Nkugambye senga n'afulumya omuko okuva mu nnyumba nati kijjukire batero gamunira tetuzaalira mu lujja, tuyingire mu kasolo y'ak'ennyumba mwe tuba tumuzaalira. Bayingidde mu kasolo y'ak'ennyumba neera we bati ekifaananyi ne bakiyingiza ne bamala okubeera nga bakizaala. Ndowooza ofuba kwetegereza oluba eyoyo ne kati oyo omuko omusanga eri mu taxi nga yeevugira taxi, omusango wantu wonna obeera tusobola mu recognizinga gwe yalaba ekifaananyi. Ate ekifaananyi ebitali bingi mbogenda sliding, omulaba obuwanvu, height, omulaba enkoto, omulaba empumi, omulaba ekyo, oba olabe ka video, kifaananyi kiri kimu. Kati onoomutegeera otya? Naye ngaawe tutuuse. Kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ng'omisi. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita. Naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya, onoonyeza omulimu gugaanya, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.